Weewaawo banywanyi akukeera enkya bagamba nti bw'atakutikka mugga abazze kutikka bugenyi. Mutya nno yonna gye musinziira okubeera nga mutugoberera ne SK Media. Leero tuzze mu sitayiro mpya. Abantu batumanyidde kutuula wali eri ne tubanga abazze ku bugenyi. Lumu weetaaga n'oyimiriramu omusaayi ne gutambula bulungi n'ebinywa ne byeta. Kituufu ekyo, just nti aleetaawo obucupa yabuzeewo, twabaddewo n'akameeza nga tunyumya emimiro najjo bwe gidisikasinga. Bwe tunaamaliririza okuterega ensonga zino, n'omwana akolera ku ebyo ajja kuba amaliriza bulungi okweteekateeka. Wamutegeezezza dda nti tunaabaawo. Eby'omulembe guno bwe bityo bwe biba. Mpulira. Okay. Solomon Kaweesa ge gange ndi ne munywanyi wano. Eziwandire ya Tokyo Group Limited aboogezi ku mikolo. Yes. Tukomyewo nate nga bweri enkola yaffe ey'okwogera ku mikolo ne tunyumya kino ne tunyumya kiri. Tubebaza comments by the way ze mwatuwa feedback was good. Ne mutuwa amaanyi agagenda mu maaso n'okukola kino. Weewaawo. Luli twafundikira mbagambe nti olwaleero tudda n'ekimu ku byama ebikyasinze obunene mu mikolo. Bwe guli. Ekyama kino ge malogo abantu baluga mu mikolo. Atakirabangako yakiwakanya. Mu bulungi oba mu bubi. Kiri mu ngeri bbiri. Ate nga nzibwa okutegeera. Tulina ebizibu bibiri mu kimu. Ate nga byonna byagala okufaanagana. Tulina amalogo mu mikolo. Kyokka ne tuba n'ennono mu mikolo. Ennono si ddogo. Ennono nnono. Ennono nnono. Ekwatagana na buwangwa. Ekwatagana na buwangwa. Naye ate abamu era eddogo balikwataganya n'obuwangwa baga. Kakati eggwanga eryo tebaloze bitooke. N'ennono bw'otakola kyekugamba mu kiseera ekyo. Obubonero obukutuukako oba ggwe ebikutuukako nga ggwe abatabitegeera bandi biyita eddogo. Kakati byenjagala twawule. Emikolo tubadde ku mingi. Weewaawo. Nga girimu eddogo gw'olabira ddala mu butuufu wano waliwo ekitaagenze bulungi. Fernando abantu by'omwamuweeyo scenario zibaddewo gye tubadde tutera okutambulira eyo. Eddogo n'ennono waliwo entandikidde nkugambye nti birabikira mu kifaananyi kyekimu bw'oba tokoze kituufu. Katandike n'ennono. Mu nnono y'Abaganda omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi oba famire egenda okukola emikolo waliwo ebintu bye tutunuulira bye mulina okukola nga tebirina we bikoseza ddiini gy'okkiririzaamu, tebirina we bikoseza kitiibwa kyo, tebirina we bikoseza mbeera ye ey'obuntu, naye nga biri mu nnono yaffe. Bye biriwo ebyo. Okugeza omuntu yenna ng'ogenda okukola omukolo naddala ng'abazadde bo baafa, olina okuwaayo obudde n'ogenda olima ku bijja ebyo. Ekyo kiri mu nnono yaffe. Omulokole eyo tomutwalayo mu bijja. Anti tulina okwawula ebintu bibiri. Nga tetunnafuna madiini gano ennono yaliwo. Era Omuganda akugamba ekyasooka kyekikulu, akakooweekoowe ke kakulu ku kirevu. Kubanga nze ndi Mukatuliki. Mu Bukatuliki bakugamba 17 February omwezi 1879 eddiini wejjira muki mu Uganda wano. Wejjira mu Uganda era abagireeta b'Amansi ne Mapeera twakabakuza ennaku ezo ezikoze eki eziyise. Kakati waliwo ekyasooka era tosobola kijjawo. Nkugambye ateriiko nnaku za mwezi. Nkugambye nti bw'oba abakadde baafa olina okugendako mu kyalo olime ku bijja. Tulina abamu famire nga gye muvaamu waliyo ennono ey'okusinza. Mu ddiini y'Abaganda ey'ennono gye tuyita okusamira. Mwe kwe muyita okusamira. Era nga tonnagenda mu mikolo egyo olina okuddayo mu kyalo n'osamira. Oyogere ne bajjajjaabo bali
abaatusooka gwe boyita emizimu omuli jjajja azaala taata we yafa senga we yafa maama we yafa olina okuddayo olina okumanya ki famire yammwe zeetambulira ku ki byafaayo ki ebiri emabega wa famire yammwe olina okuddayo eyo tuli ku ki ku nnono nti nga tetunnagenda mu mukolo kyaffe tetwasamiranga naye mu famire yaffe tulinayo omuti gwe tuwa ekitiibwa nti omuti ogwo bw'abanga tulina omukolo gwe tugenda okukola twalabanga taata nga atwalayo nga tuli bato n'asalirawo enkoko n'asalirawo embuzi n'ateekawo ekita ky'omwenge oba endeku eyo nnono ti buli bw'ebanga famire yammwe yazimbibwa ku eyo ennono k'oyagale k'ogaane olina okuddayo oba wasiramuka oba walokoka oba osoma ddiini ki ya kika ki oba olina okuddayo era ennono eyo bw'ogiyisaamu amaaso yeerwanako era mu kwerwanako bye byolaba nti muli mu mukolo omugolo olumbe ne lumukuba muli mu mukolo omugolo omusajja n'afuna akabenje omukolo abajja ne bafuna obubenje muli mu mukolo emmere n'ekona muli mu mikolo empewo nejja n'etikkula tenti muli mu mukolo tulaba nti tuli mu kyeya amataba enkuba n'ekola ki mukoka n'alyoka ayera obutebe kakati ebyo byonna olumu biva ku ki ku nnono abagizaala wano kuba buli famire ey'omuganda wano erina ennono kwe yazimbirwa erina ebyayo enjawulo ebeerawo Solomon kanjikubuulire mu kunoonyeza kwe tuzze tukola tigwe Solomon oyinza okuba nga taatawo oba jjajjaawe yasooka ennono eyo yagiwumbawumba bulungi mwe ne musanga kaweweevu ne mutabonaabona ne mukuba bulatti nga mufumu batize ife bukatuli ki bwokka ife oburokole bwokka mukama mwatwanukulira oyogedde ensonga eyo n'enzijukiza abantu abamu abatuula eyo ne bakutula endagaano z'abajjajjaabwe so ng'oluusi endagaano ezimu yazisiba kubataasa bizibu ne bazikutula kati ate famire endala nga taata yakolako jjajja yakolako ekitundu kye taata n'amanya nti waliwo ekitundu kye tutaakola ki waliwo ekitundu kye tutaakola kye tutaamaliriza taata n'atandikira awo fe abaana ne tujja n'eddiini mwe ne mujja nga taata yatereeza bulungi eddiro ogwammwe gwa kulya buki kulya butaala kaakati ekifaananyi ekyo kyenkusiigidde ne kye tuyita olumu eddogo mu mikolo naye nga mweriri era lyeyolekeramu ebyo naye ng'olumu ki nono kaakati gwagamba nti wafuna obuzibu mu mukolo gwo nga tetunnawaayiriza ddogo jjo gye riri mu mikolo sooka oddeyo emabega ewammwe wekenneenye ki amaanyi ga famire yammwe kwe gali ki famire yammwe kwezeekola ki oluusi ogenda okunoonyeriza nga abantu bano babimanyi ng'ekituufu bakimanyi baba babimanyi naye ne beewusa eddiini terina weekwataganira na nnono okakasa bwe muba nga mulina ennono famire yammwe kwe yatambuliranga Solomoni bw'oba musiraamu ne bw'onoosaala emirundi 100 mu kifo 5 olunaku tolina wogenda giyita tulina abasiraamu naye nga mubajjajja baabwe abaasookera waaliyo ennono ng'era baba banaabeera n'emikolo ekita ky'omwenge kijja kiro ne bakiyingiza ennyumba ekyo twali tukikozeeko tulina famire nga balokole naye ng'ennono mu famire yakolanga ki bagimanyi ekita ky'omwenge ne kiyingira ekiro era twakikolako nga na wa musumba omu ku b'amaanyi ne tuyingiza ekita kaakati abantu bino bye beewussa emisana naye ng'ebyokukola babimanyi bye bivuddeko obuki obuzibu kati eddogo ligenda ne lisanga ng'ennono nayo yayeebyeyebye dda ne limenya mu jjenje kkalu ennono eyalikuteereddewo ekisenge ate nga byekusaba bitono nnyo ebyo nabyo Yesu abimala ennono byensaba naye nga kye yayogera yabagamba teyajja kudibya buwangwa wabula yajja kukola ki ekyo tebakiwulira bagamba yatuyingiza ekika ekipya tulina abantu nga bakimanyi bulungi nti mu famire yaabwe bazaalibwa n'abaana naye nga abaana abalala abaana abo nga si bantu oli yazaalibwa n'omusota oli yazaalibwa n'engo oli yazaalibwa n'oluzzi lwaki tebabazaala n'embuzi bazaala n'ebyo byokka
mutonzi waffe yasalawo naye nga bw'aba alina okugenda okukola omukolo ogwo alina okunoonya muganda we oyo naye nga mu kuteekateeka muganda we oyo baamuteekateeka nti tojjanga mu mbeera ekanga nja kunyumizaayo kasitolo omusota we gwatulumba mu kidaala tojjanga mu mbeera ekola ki ekanga bwabaawo ensonga weereza bubaka oba mu abaganda ze muyita endooto tujja kujja era bwaweerereza obubaka muba mumusuuliridde bw'aba nga baamuzaala n'engo be tutera okuyita bannamayanja buli wowulira erinnya lya nnamayanja ebiseera ebisinga aba yazaalibwa ne mwana munne ngango mayanja bwe tuyita mayanja oyo ng'ekimu ekiyetaaga kiri eki waliwo we baamuteekerateekera we bamutwalira ku nnyama n'alyako guyinza okuba omuti nga bw'aba afunyemu okwemulugunya mulina kugulayo kiro z'ennyama nga ziizo nemugenda muzimuwanikira mu muti bw'anyiiga n'ojja e Kampala n'okola ki ne mumunyooma ne mumusuulirira n'alinda kuba abamanyi wajja kubaawo akola embaga mu kika wajja kubaawo abatiza abaana wajja kubaawo agenda okwanjula ajjiraawo bw'aba nattimba bw'aba settimba nga azaalibwa na musota bamanya nti oke baamuteekateeka timunnaffe oli mwana waffe tukwagala era ki naye we twakuteekerateekera okubeera weewano teweeyolekanga bantu kuba kuba ntiisa kabe muganda we ono mukuba ki ntiisa naye ajja kujjanga akulabeko tujjanga kujja tukuleetere ku byokulya ne mumutwalira amagi ge n'alyako ku nkoko ensale neyeeriirako kakati eyo yennono kati ebintu ebyo obiraba mu mikolo olumu teriba ddogo olumu tulina ebintu byetuyisaamu amaaso okusobya ennono kakati ebibonerezo oba obubonero bw'ebibonerezo bufaanagana abantu netulowooza omukolo baguloze bukola ki bufaanagana ne mu komenti ziwa waliwo ababuuza ddala kituufu omuntu asobola okukeera ku makya n'azaalibwa n'omusota n'engo n'ebisigadde bwe kiri wali okirabyeko kisoboka bulungi nakirabako neyazaala namulabako kisoboka bulungi nnyo era nange nali mulabyeko era ate nze wembikakasiza oli yazaalira nawaka kisoboka bulungi nnyo naye mu nteekateeka eyo nti omwana ono atali wa bulijjo emirundi egisinga obungi abamulabako baba baalubatu ne nnyina ayinza obutamulabako ng'ali mu ddwaliro kituufu naye ebiseera bwe bigenda bitambula nga biyiseewo ennono yeenoonya era maama oyo ne bamuteekateeka ab'ekika mw'abaazadde kuba tekijja buzzi kigenda okujja emabega wabaayo ki wabaayo ennono kati kambuuze era naawo nyinza obbambi manyi naye ate omulabi weewaawo nnono ki ebeera emabega w'omuntu okukera ku makya n'azaala amazzi n'azaala ttimba kaakati ebika mwe tuzaalibwa wabaawo we baasobya ennono ebika mwe tuzaalibwa tebitandikira ku mirembe gyaffe kituufu ekyo era ne bwe tulannya bajjajja twogerako balubatu betumanya nejjajjaawo mubereberye ng'oggyeko okugamba nti gw'oli wafumbe oli muzzukulu wa Walusimbi nga jjajjaawo naye mu lujjaalwo mu lunyiriri lwo bajjajja bali abaasooka balyoka otuukewo obamanyi abo bemmanyi ndowooza bakomanga mu 1605 ensi yatandika ddi simanyi kaakati ebimu bibanga gyebiri mu bika byaffe eyo migi gye gyasooka eitho ebukojja oba mu kika kyo kikola ki mu kika kyo kyennyini era nga bamanyi ebyokkola ne kaakati okusoomoozebwa okubaawo nti wano abazadde abamu kankozesa ekigambo nti bamanya ebyafaayo by'enju mwe tuva ne babisirikira
bo ne bakola olubimbi lwabwe ne beetereeza ne beekaakira mu abaana ne babaleka nti nammwe ekiseera kyammwe bwe kirituuka nammwe nga mweyiiya ate n'ekirungi abamu mulokose biriba bibasangawa kaakati abamu kyeki kye nagambye nti baali bakisa n'agamba bano emigigi egindi mu maaso tebajja gisobola tebajja sobola mbeera eno ekola ki ebeerawo ne babaako empumbabumba ne babaako entereeza gye bakola ki gye batereeza naye era weesanga wabaawo ebisoboka bye balekera omugigi gwammwe okugeza bwe tulina famire z'omanyi ezigamba nti affe Christmas tugiriira mu kyalo kituufu seewa taata ennabbingo wano kaweesa nga kakibe tulina kuddayo Masaka nga ne bw'aba biza atega mukama wange waakiri nfiirwa omulimu naye nina okugenda mu kyalo nga baabiwumbabumba nti abazzukulu bajjanga kujja mu nnaku za Ssekukkulu baliireko awo awaka ng'ekijjulo ekyo beere ku luggya ekijjulo ekyo ekyawamu nga kye kibazza obujja kye tuyita eky'omuzzo nga kye kibazza obujja era bwe muba mugenze mu kyalo gye baziika abaasooka muyinza omalayo ennaku 3 ne mutalima ku bijja ate kisoboka waakiri obalingizaako obulingiza nga mmwe ennono y'enju yammwe eba ey'oluggya yammwe baagiwumbira awo ng'ebintu ebitatabukira mwe singa mujja mu ndagaano y'okuwumbawumba ennono baabagamba abazzukulu buli luwummula bajja kujjangako mu kyalo kasita mubalimako ng'emikisa giyika nga mudde e Kampala olaba famire teggwamu ssente buli mwana ayina kakati ennono eyo nga tumaze ogitegeerako katudde ku ddogo kati nga tetunnadda ku ddogo simanyi oba tunaabigattira sayidi eri byonna lumu weewaawo mukama mulungi nti ffe ababiri aboogera weewaawo sinaariyo ezo emirundi gye gibaddewo tunyumiza minyumiza ate era tubadde tusobola okubabuulira ekyokkola weewaawo ne tutaasa embeera weewaawo kyetaagisa okuba ekyekkatala abaluŋŋamya b'emikolo oba aboogezi b'emikolo okubanga ebintu bino byonna nga bwe tubinyumya babimanyi na kiki kyaba ateekeddwa okukola mu mbeera eyo ekyamazima abaluŋŋamya beetaaga okubaako okumanya naye tebalina nnyo kyamaanyi kye bayinza kukola kituufu kubanga ennono y'effumbe eyawukana mu luggya lwawo ennyonyi muze ennono y'ab'ennyonyi eyawukana ku y'ab'omutima ey'ab'omutima eyawukana ku ki kubanga teri nga Saara ya kitaffe ali mu ggulu ti buli luggya lusoma essaala kyeki kye nagambye nti buli famire eyina bwe yawumba ezo ezagezaako okuwumbawumba ennono ffe ne tukula nga tumanyi nti teriiyo erina ennono yaayo bwe yagiwumbawumba kugambye nti abamu balina zikasubi eziyimiridde gayita amasabo abamu bagamba nti ogwo omuti ffe bwaffe bwe bitabuka oti awo bw'ogenda wano okwata bukwasi kita kya mwenge n'okitwala wali kiba kiwedde. Nina omuyimbi mukwano gwange w'amaanyi twagendako eyo mu kyalo ewaabwe weewaawo era bo baatulaga muti munene awo ffe jjajjaffe ne jjajjaatabaliranga kabaka bakyamumanyi nti awo yo ebyaffe bwe yabikolera we yatulaga nze nina famire emu gye mmanyi baalinanga mu kika kyabwe oba mu nju yaabwe oba mu luggya baalinanga omuti omuti ogwo gwalinga gwa muwafu nga gwetooloddwa ekiyulu naye omu ku mukwano gwange bwe yabanga awo n'agamba njagala gendako mu kyalo olumu nga twali bamukwano era twafuuka baaluganda nga bwe mugenda bwe muti ewaabwe tayingira mu nnyumba asooka genda ku kiyulu wali ku muwafu naye nga ku muwafu bw'atuukawo bw'ati okulaga nti wabaddewo ebibadde bikutte embeera ng'engeesituka mugirabako naye mugikubako eriiso limu byayogera firimu oba byenjogera mazima tebaabinyumiza walabako n'agagu ne bw'oyagala nkutwalawo ekiyinza obutabaawo ti olw'okuba gwe ffe tetuli bannono eri tetuli banju eyo omukulu oli ayinza obutatweyoleka oba wali onyweddemu anedda ssebo omukulu yali ekiyinza okubaawo ekyenjawulo nga nkututteyo mukulu oli butatweyoleka kuba tetuli baaki bannono eyo ne bwe byamukwatangamu bwalaga ndudde nno gendako sijja kwogera kyalo ndudde okugendako mu kyalo kale tukozesa ekyengera waliwo ndudde okugendako ekyengera
gumugenda jangu tewali buzibu nenga wamanyira nti wabaddewo obuzibu era obuzibu buno bukoze eki omukulu oli oba yali jjajjaawe oba yali muganda we ng'asituka busitusi ne yeegolola bw'ati ne mumukubako eriiso limu naddayo ne bamuteerawo ffe tugayita makula mu lulimi oluganda olwaffe namuteerawo amakula ge n'ayolekera e Kampala ng'ekyo kikoze eki ng'ekyo kiwedde kaakati ennono nga tetunnatunuulira ddogo mu mikolo ennono yeesinza okukuba abaana ab'obuwala yeesinza okukuba famire muki mwe tuva ennono yeesinza otukuba nti twagivaako nti weesanga olwaleero nti emikisa gye tukima tugikima waka tugikima mu nju tuli mu bisaawe era tumenya nnono muli mu bisaawe gye muteeka emikolo naye famire eziri ku nnono ez'amaanyi era tezibulayo makama waliyo amaka g'omukyalo gye tudda ne bagamba awo watumala ne wetuba 10 waliyo amaka gaki g'omukyalo teyabamanya ennono yaabwe nga baagikuliramu nga bamanyiwo amakulu gaayo ne bwe balokoka ne bakyusa eddiini ezikugira ezirabanga ennono ebya shiriki era bo baddayo ne beetereeza amala kuddawa waka nagamba nti ngenda mu kino kyova olaba ne bwe tuba tugenda okutambula emirundi egisinga abalinnye ku nnyonyi nga temwerimba eyo kwebuzaabuza bakugamba sookoddeko mu kyalo ddayo olime ku bijja amani bwe twali tusoma obufaatha nga bafaatha awo tubalaba olina okuddayo ewammwe genda bakusiibule era nga tebasobola bukuwa nga tosoose kuddayo eri ennyumba mwova mwe muli emikisa gyo ddako mu kyalo ne bwogende kulinnya nnyonyi emirundi egisinga abantu bagamba muddeyo mukole eki mutereeze ebintu yennono era abagezi bajja ene Kampala nagamba eddiini gye nasoma tenzikiriza bino naye ye ekira asooka kuddawa zena ne pasita gwe mmanyi munene wano mu Kampala ennyumba y'abajjajjaabe tagikwatangako somu bamuzaala masooli awo abapasita bamuzaala masooli awo ennyumba yajjajjaawe eri kaguje eri ennyumba gye beeta kaguje weeri yagiddaabiriza n'ogiddaabiriza teri kugikwatako togikwatako kuba amanyi byonna byakola amaanyi gavaawa awaka kakati ennono emirundi egisinga yesinga okukola ki eddogo lyo mweriri byebyo byosanga nti oli yakoze eddagala omuko n'aliteeka mu luwombo lw'omuko tayagaliza bufumbo buno bubeerewo omuko yabadde ajja n'agwa kabenje eryo libeera ddogo omuko olwavudde mu mukolo ne baawukana abagenzi wabamaze okufumbirwa embaga ey'ekitiibwa olwafumbirwa ne baavuwala nga si mabanja naye nga waliwo asiba famire naye nga waliwo asiba ki famire ate ekinnuma batera kuba baluganda bamunju be basinga senga jjajja bamunju be basinga okukola ki naye nga kiba kiki butaagaliza futwa ne fitina nga twabakola ki omuntu ow'omutima omubi teetaaga mala muvuma Solomoni aba bino byotambula bino bye bawamba Solomoni Solomoni abantu ne bakuwaanawaana omuntu ate era nga bimuluma n'agamba nina omusala speed nze kakaweesa kaabwe gwe tomanyi gwe munnange buli saala osaba Mukama leka mpeereze abantu basiime eri waliwo akusika ekigere agamba wewe nga tumusiimako ki so kaakati ennono bw'eba eyimiridde ekolanga ekisenge mu bulamu bwaffe buli ekisindikibwa ennono negamba abo ffe tetulina kye tubabanja oyitawo ne bali baddogo olitebuka oli ayagala oyavuwale naye ng'ennono era olitebuka olumu ng'otegedde oba nga totegedde olumu otegeera ng'ennono eyo ekuwadde obubaka negamba aziwa yadde mukwano gwo mwegendereze ennono nga yekulabula ennono yekulabula nekugamba nti obadde ogenda kusimbula ssaawa 3 gwe n'olabanga ku 5 okeereye nga ku 3 oba kusimbula wabaddewo ekizibu ekigenda okutuukako byebyo bye tugamba nabadde awo ekintu ne kiŋŋamba waba wayogera naawe eri nabadde ŋŋenda kuyita wano naye nensalawo mpita eno omutima gwaŋŋambye siyita wano naye nennemerako neba bwentomedde owa booda
awo nga ffe ndaba lukola kyetuyita ekisa ekitulondoola. Aha. Ekisa ekyo ekikulondoola ekisooka kiva mu nju yo kiri mu musaayi gwo. Kye nagamba abantu waliwo kye tuzaalibwa nakyo kye tuyita ebyewungula. Simanyi oba ekigambo mukikozesa mukimanyi. Nubwo omusajja yammazeeko ebyewungula. Ebyewungula enjogera eyo yajja nti byo tebikuvaako. Ne bw'olokoka ne bw'okola ki ebyewungula be bajjajja bye baateekateeka nti kijja bwe kityo nti oli waatuuka okumalirako ebyewungula kyakoze kiba kiki? Kiba kinene. Byo bitulondoola. So embeera bwetyo bwekola ki? Bwebaawo nti ennono bw'eba yeenywedde kye kisenge be balooyabo ge majeega agakulwanira. Ebimu n'ogamba ye twatambudde abantu 3. Ababiri bwe twafunye akabenje bayisiddwa buyinza navuddemu ndi mulamu. Ntya kyazze kitya? Ate oludda lwe nabaddeko trailer lwe yakubye. Yeeyo nnono eba ekisa ekyo ekikulondoola eky'obwajjajjaabwo. Onzijukizza twali tutambulako ne munnaddiini omu. Weewaawo. Era ne yali agenze mu kyalo ewaabwe eyo sayidi z'e Masaka ne sigenda kwogera kyalo ki. Mu Masaka. Era naye n'abaako waayitira mu mimwanyi eyo n'akomawo ne tudda. Tuba tutuuka mu bitundu by'e Mayaawo. Weewaawo. Okimanyi nti trailer yajja n'ekuba akamotoka mwe twali okuva emabega. Weewaawo. Olwedde waaliwo akabenje. Weewaawo. Nga batugayidinga oli ne kigaana okusiba. Mwe mwakolanga ekijenje. Ffe ne tuyitako ne tugenda wali oba omuvuzi waffe yaliko byeri tetuva n'atereeza mmotoka oli n'ayitako eyiye trailer n'emukuba twagiraba yeevulungula. Ate kati bw'okyogedde n'enzikuba omusajja alina we yayita nagwo waayi nze buli wenzija nina wensooka wano. Naye munnaddiini. Kati gwe olumu otunuulira butunuulizi nti yakyamyeko wali agenze ku muti gundi. Olumu n'otunagamba yagenze n'abuuza ku mukadde gundi. Kuba abamu baali bagezigezi nga ennono yaabwe basula nayo mu nnyumba yaabwe. Nga ne bw'onoonyaawo enzimbe ngeze muyita kasubi ebweru tosobola giraba. Naye nga bwe yayingidde mu nnyumba bw'ati asikayo ati ekibbo ng'ennono ebyomu. Omukadde amugamba jangu mwana wange mbeeko kenkulaga kuba yazze naawe Solomoni atali wa mu nju. Olwo bayingidde olukuubo agenze azze endagaano y'obujja n'ennono y'omusaayi gwe n'ennono y'enju ye n'ennono y'olujja lwe. Waliwo eyaŋŋamba in that capacity munywanyi wange nti bbe waabwe bajjajjaabwe omu ku baasooka yaloosebwa muti n'ayingira mu kibira n'agutemayo n'aguwunda bulungi n'akolerako byonna bye baamulagira okukola. Omuti gwe gubeera mu kasonda era bazze bagusikira bwe batyo ti omwana olujja olugenda wali gw'olukwata ku muti era mwana ttwe waabwe bitambulira ddala bulungi. Eyo yennono nkugambye buli nju buli kika buli famire balina bye baakola ki bwe baba baagiwumbawumba. Kati eyo baagiwumbira mu ki mu muti. Gw'olaba muntu gena yogamba mwana wange kwata ku muti guno awo ennono yaabwe baba baakola ki. So nga tutanululira nnyo ddogo kubanga byonna byolekera mu mikolo bifaanagana n'obwogisobye kubanga ddogo. Kati nga tetunnagenda bulungi nnyo ku ddogo direct. Weewaawo. Njagala abalabi nsooke mbawumuzeemu eddakiika emu katulabeyo akalango kamu bubiri tugenda kuba tukomawo temuvaawo. Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Rua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Minis Glam, eyes as you like it.